Mwasuze mutya mikwano gyange mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abakedde ogenda okukakkalabya okunoonya muwogo. Naffe twatandise dda natandise dda nange okukola ki olabe maali maali yo mu background twatandise dda okukakkalabya maanyi ag'omwoyo mutukuvu nabagamba abalokole tulina okukola mu abalokole abawoze simanyi 24/7 ministry mujja kiwulira wavu bujja baluma mujja kakasa mulina okukola temulina kulowooleza bwokulowooleza mu bubbo bwa service. Njagala balamusaako nnyo mwasuze mutya Nicholas nga yenze bulijjo nina ensonga zenjagala twogeremuko nawadde na mukwano gwange twegeyamu olunaku olwejjo ne tuwanvuya ku mboozi ne tugendako ku mboozi za Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Ronald Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda. Nange nkwatibwako olw'ensonga nti wenkulidde wano nange wadde twagwawo bugwi twajja tugoba nseenene neneesanga nga nange tugudde wano bakitange bajjajjange beekanga nabo bagudde wano so nange nno ne banzaalira wano kakati Obuganda bwatwaniriza n'olwekyo ensonga ezimu zitukwatako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Ebibuuzo bingi twebuuza, Kabaka ali ludda wa? Kabaka Muwambe, Kabaka ali ludda wa? Kabaka Mayiga bamugudde mu bulago, tuwe Kabaka ennyimba zikubiddwa, okwekalakasa kutandise mu mawanga ag'enjawulo. Njala mbategeeza ebigambo bino era nakibagambako dda wali nti teri musajja ku nsi kuno mukulembeze wa ggwanga alina magezi nga Mwami Museveni. Mwami Museveni yayiga tactics ziri 2 oba 3 kanjogereko emu yokka. Tactic esookera ddala amanyi kye bayita divide and ruling. Eyo game agimanyi bulungi nnyo. Amanyi okudivertinga obwongo bw'abantu akimanyi bulungi nnyo. Bannayuganda yabamanyi yabasoma ti munnayuganda leero akyamuka bamala okukyamuka ate iwo ne wajjawo ekintu ekirala ekimujja ku mulamwa. Kakati waliwo omusajja ayitibwa Jumba Aligaweesa, temumutaddeeko birowoozo naye nze kamutunulizeemu ttooki ku nsonga zino eza Kabaka. Temumutaddeeko birowoozo naye kantunuzeeyoko ku ttooki kole analysis yange nga nze bwe mba mutunuulira Kabaka ng'alina waagenda oba ng'agenda kulambula masaza ge, alina waagenda ku mikolo egy'obuwangwa. Kabaka alina abambowa abamukulembera. Kabaka alina n'abambowa abamukulembera. Abasajja bano bakola ku security ate ne basenvula n'oluguudo bamukolera ekkubo Kabaka. Njagala wetegereze musajja mukulu nayitibwa Jumba Aligaweesa. Bw'aba atambula alina abasajja abamwerulira ekkubo, bakwata amafumu ne bakwata n'engabo. Jumba Aligaweesa alina n'eddamula. Kakati bwe tuba tutunuulira abantu abali mu kuyisaamu Obuganda amaaso n'okubutyoboola n'okubumalamu amaanyi, mutandikire ku basajja abo bajjumba. Naye ebintu bye bali mu kukola mubibuusizza amaaso, mutunuulidde ebintu ebirala. Jumba right now bw'aba ng'ayimirira n'agamba nti yenze Ssaabakabona Jumba, ekisooka kya byonna ani, kibuuzo kyange, ani asaanira okubeera nga yakulembera ebyobuwangwa n'ennono? Ebyobuwangwa n'ennono, bwe tuba tugamba ebyobuwangwa n'ennono tuba twogera ku myoyo emisambwa mizimu mayembe. Twala tugende bizinge mu kasasiro, byonna bizinge mu kadeeya, byonna obigatte wali wamu. Wateeka okubeerawo omuntu ali responsible ku myoyo egyo nga gye gitambulira mu Bwakabaka. Oba Bwakabaka bwa ggulu balina ebyabwe, Bwakabaka bw'Ettoolo balina ebyabwe, Abalugwala balina ebyabwe, Abaganda nabo balina ebyabwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati omuntu yenna yeetooloolerwako
empewo ezo zonna ez'abajjajja zonna Buganda yonna kutwala tugende Yoola Kayoola yenna abeera Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Tukaddemu abeera Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. So Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ye mukulembeze w'obuwangwa n'ennono olw'ensonga nti ye Kabaka wa Buganda. Oyo yabeera Ssaabakabona. Tukaddemu yabeera Ssaabakabona. Bwe tudde ene waffe mu kkanisa ya Kristo, Kristo ye Ssaabakabona. He is the high priest. He is above all priests. He is the high priest. Ssaabakabona Jumba bwe tukiza mu Luzungu Ssaabakabona yoyo yabeera kabona asinga obukulu. So he is a high priest. High priest ene waffe atwala bwakabaka wa bwakabaka, kabaka wa bakabaka Kristo Yesu. Yes, ye kabona asinga obukulu, ye kabaka abeera kabaka. Aha, tukaddemu kankakuddiremu. Jumba ligawesa taito gyalina ey'obwa Ssaabakabona. Ssaabakabona Jumba ligawesa Ssaabakabona, kitegeeza high priest. High priest ene waffe mu kanisa ya Kristo ye Kristo, era Kristo yatwala obwakabaka bwa Katonda mu by'omwoyo ne mu kukola atonement. Kristo yakikola ng'edda mu ndagaano enkadde bwe babeeranga ne bakabona asinga obukulu ba Eri, babeeranga bakabona kabona asinga obukulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So kitegeeza ki nti ye yeetooloddwako ensonga zonna ez'omu mwoyo. Kristo teri kye tusaba, teri kye twogera mu mwoyo nga tetwogedde erinnya lya Kristo. Why? Kubanga ye kabona asinga obukulu. Kitegeeza ki nti yatwala buli kimu eky'omu mwoyo eno mu bwakabaka bwa Katonda. So eri mu nsi endala ey'ekizikiza gye twogerako ey'emyoyo egitali gya bwa Katonda, eriyo kabaka waayo. Tukaddemu eriyo kabaka waayo, naye nga kabaka waayo asamirira emyoyo gy'abajjajjaabe, tasamirira myoyo gya bwa Katonda. Katonda mulala ne sitaani mulala, bamalayika balala, omwoyo mutukuvu kirala, amayembe kirala, n'emizimu misambwa kirala, si bye bimu. Kakati bwana Jumba aligawesa taito eneyobwa Ssaabakabona. Ssaabakabona ateeka kubeera nga ye kabaka, Ssaabasajja kabaka. Ssaabasajja kabaka. Kakati alina kubanga ye nga ye akulembera bano bakabona bano. Simanyi mpulira ayina be yalonda be bayita bakabona, simanyi kabona Ndugwa, simanyi kabona ani. Abo bakabona alina okubanga abo bakulembera, abo bakabona abo nga bakulembera. Naye singa Ssaabakabona akulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, awo ebintu era bitabuseemu. Omuntu akulembera ebyobuwangwa n'ennono ye Ronald Muwenda Mutebi yalina ddamula. So ddamula Jumba ligawesa gy'akwata. Kabaka tali mu bwakabaka bwe, tali mu ggwanga. Gwe ssebo oli mu kusajjalaata, ozunga odde eno ogenda kukuza matikira, ogenda kumatikira nga kabaka bwemukola, ogenda otalagga abantu, oli mu kubasamiza nti gwe akulembera obuwangwa n'ennono. Bassebo ne bannyabo, kino kikoleddwa ndowooza kiteeketeeke, kubanga n'amaanyi gy'agajja omukulu oyo kiteeketeeke okumalamu Obuganda amaanyi. Kiteeketeeke bw'atyo Mwami Museveni bw'akola. Kakati omukulu Charles Peter Mayiga mumulumbira bwereere. Jumba aligawesa alina pulani gy'ali mu kukola, alina ekintu ky'ali mu kukola.
abasinga tugenda kulwawo kukitegeera n'ekirijja